Museveni ye Kasimu Ssebo taata we asole muganda we mutowe ye Salimu ye byakala Salimu ye Salimu kakati obusiramu yayita bwagalira ddayabo bwe bagendanga okukola ebikolobero yagendanga nga Kasimu nanajja mu muzikiti banaye tubasiramu bannaye muza nti musajja akoze eki kati bwe baafanga abantu mu katabo ke bwe baafanga abantu abalala basiramu baga ne musiramu munaffe naye yatutemudde yatusse obusiramu tabwagaliranga kubanga yabukolerangamu ki ebikolobero kakati Museveni nga mmaliriza lwaki akola ebyo nzikanya ne Mr. Kaira nti ayagala history akole ki atandikire kuye atakome kuye era akome kuye gweni yale mojirabawo yale mwetandikira kuye era bw'anaavaawo egenda kukoma kuye webale nnyo bajikanko Amin bintu bingi bya Amin abakumala emyaka 2 mbuyinza ebintu byandibadde birungi nnyo tumusime Frank awe Nairobi nkulamusizza Amin ojja olya nti abakyala baatujje manju mwana wattu gavumenti ya Amin yali mu baminisita abakyala zibenga NRM yajja abakyala bameera asoozi bonna banamirembe bitamazire bajja ku Amin ku Museveni manya ku Museveni abakyala bali babeera dda mu zi kabineti lwaki bano abantu beetikako ennyo buli kintu oba yakugambye mu bbaluwa n'attattana ebyenfuna n'agoba yattattana ebyenfuna n'agoba abayimbi njagala ebirala byonna osobola obibuusa amaaso naye buli lw'oyita ku Nakivo News n'ogenda ku Luumu n'ogenda ku Johnson waggulu nukire ne naku nabugabo osangawo bakimaduuka nje kati nyenze butereevu kuggwe taatawo Katende ne taatawo Nyakatuula baali bamanyani mu gavumenti ya Amin okufuna edduuka tewali gwe baali bamanyi tebaalifuna wano baagafuna wano ndera ne bakola obwo waliwo omukulembeze yalina obumalirivu obujja abagwira jukira wakolera ekintu ekyo nga ku akawunti y'amadivaani kwaliko siringi 16 ku akawunti y'amadivaani n'agamba bino sisobola bikkiriza madivaani ono madivaani ku akawunti ye kwaliko siringi 16 zokka n'agamba mbawadde ennaku 9 munviire ebyenfuna mbiriza abaki bannayuganda bino byonna byola abantu bagenda Gwanzulu Ddawa Bombe kunona bintu obwo bwonna bwongo bwa Idi Amin bwongo bwa Idi Amin kkiriza obagaana mwagale yagala nnyo Museveni oba tomwagala naye obwo bwongo bwe okiraba n'agamba kati buno bwe bwetoowaze bwennyini kati nno nabadde mbabuulidde naye obudde nyinza obutaba nabwo nti nyinza okuba n'omulamu omulala kweyenyini point gy'oliko amafuta kakati agagabidde kampuni emu yebeegaleeta bakojjanga ekiyite bamuteesaasira tebajja kudayo kunona amafuta Kenya okiraba kakati nabo tuzeeyo eri kati tuzzeeyo mukiri ate tugenze ejjinja katono nnyo ekyogoba abayindi bano omuntu ayinza okiraba nti oba kyali kibi naye obudde buno e South Africa bataddewo kibayita operation dudura yakugoba batali bannansi mu business bafulume baleke bannansi bakole business nkugambye amafuta olwaleero omulama guno nja kuleeta ku lwomukaaga olujja amafuta kati gavumenti egeddiza yejjo galituusanga kuno okwongera ka information katono ku nsonga y'abayindi okwata Amini okuzza ebyenfuna by'eggwanga mu bannayuganda ensi mu Afirika ezitaakikolanga zayingirwamu ng'ogyekeza abawarabu ezayingirwamu abantu fewafe wano wayogedde South Africa ekonome yonna abagagga b'omu South Africa beeru tugende Kenya eri wala Kenya wano omuntu omugagga okubeera omugagga okujjawo ng'oli mukulembeze oli mu byabufuzi
naye business gende Westland mu Nairobi abagagga bonna abali okugenda e Westland Nairobi oyina okubanga bayindi n'olwekyo wano bwetwogera ku bagagga twogera basatu babiri nga tetulina bannayuganda eyo Amini yali agaliza bannayuganda. Amayumba galimu baki, enaggulu galimu baki, baddugavu enaalya galimu baki, ebuziga waliyo baki. Ekyo osobola kibuusa olyose n'oyogera bugoloobi. Fulaati ezo muzira be bugoloobi zazimbwa Amin, ezo zazimbwa Amin. Era kyenzijukira Abayisirayiri be bazimba fulaati ezo baasibiranga ebisenge ku ttaka ne bayimiriza kiyimirize bati ebisenge babisibiranga ku ttaka ne balyoka bakiyimiriza oluterevu bwe kiti lwakeeredde ng'ekisenge kyamutawaazi. Mwami Kiddu, obusungu bwa Mwami Museveni mu bbaluwa eno gwampuliriza bw'olaba ebbaluwa eno tuba gye tukugira mbutu naye bw'olaba ebbaluwa yonna erimu obusungu bungi. Kiki obujja alina obujja ng'omuntu, mulimu omuntu abeera n'obujja anti kaakati tulina abantu singa yali mukyala ndibadde nnyo nebbuba lingi abaakubirwa firing squad awo ku ssaawa ya Queen ne tuba n'abaakubibwa firing squad e Kabaale n'embaale bakapiteeni Masaaba. Ye yennyini tannyonnyola Mansard Seed nti baali bantu be baforonasa. Yagamba mu Mansard Seed ayogera ku foronasa ye yatemula. Okyaba nti kakati abantu abo ku mulembe guno yabakola ki? Mu katabo era njawulo ki kwabo ne bana abattibwa mu 18 ne 19 ayi njawulo weeri bano baali mu byabufuzi ebikkirizibwa ate bali be battanga baali bayeekera abayingidde eggwanga. Ekyaba yennyini mu katabo gaakolaga bbomu ezaasulwanga kwayiteeka ekyambogo akolaga okulumba balakisi embaale n'ettorolo nti akugambirawo nti Amini olwawamba obuyinza nga tewanyita na nnaku 2 mu katabo ke ye yategekerawo ogenda okutandika okulwana mu nnaku ezi 2 balimagala oba onkoze eki mu nnaku 2 omukyala bwogatiddwa naye mu nnaku 2 abaakukoze ddala obaakukoze eki bwemufuna obutakkaanya. kati ebintu ebyo genda ng'obitunuulira n'akasembayo bannange bajje munnange si ye Alpha and Omega mu kitabo kyaffe Bible Alpha and Omega bategeeza nze masooka nze enkomerero Alpha ne Omega kyoyagala okugamba ebintu Dr. Yokaana Mukasa bwe yabireka ennamukozi bwe bikyali kubanga ye bishop eyasooka bwe bikyali nakugamba juzi wano nti natunuulira Zambia nga ekuza ameefuga ga 59 Pulezidenti Akainde Ikirema yagamba nti ne bw'onooyogera ebijjuze ensi nga toyogedde ku Dr. Kenneth Kaunda the father of the nation oba omala biseera ng'ovudde ku Amini wali omulidde ku meefuga ng'ayogera ku Obote yatuusa ku bwetoowaze kubanga Obote ye yaliwo nga eggwanga lifuna obwetwaze wali omuliddeko ng'ayogera ku Profesa Lule eyabakulembera okuva e Tanzania 79 ye yabakulemberamu wamuwulirako ng'ayogera ku binaayiisa eyali mukama we yamwana obwa minisita mu gavumenti kikyo mukulu afa kinensi maliza na kano akalulu bwe kaddugalira Profesa Peter Mutalika South Africa gundi Malawi Peter Mutalika Malawi mu kwekalakaasa okwatwala kumpi omwaka yasindika amagye omuduumizi w'amagye n'agaana nagaffe tuli National Army nga bwe bandisindisi nga bwe basindika amagye Kasese mu lubiri lw'abakonti omuduumizi w'amagye Katumba Wamala n'agaana n'agamba affe tugenda mu byabufuzi kye yakola
n'agoba omuduumizi naye era tokimanyi ku kyekasese era yagaana erweru naganze mubaleka n'agoba omuduumizi w'amagye ebyo mbimalanga n'omumyuka we amangu ennyo nga bazze mu kalulu Dr. Lazarus Kyakwera ng'amuwangudde yalayiranga leero olw'omukaaga nga 11 ku lwokubiri n'alinstatinga Magalanga manager wa point kyeyakolera ddala oli beyagoba ono n'abazza nti enkya wajja kujja omuntu akugambe nti njagala okukola ebyafaayo ebyobote byabinayiisa ewayinza mwana tokujja omuntu yenaga nti Amini bamutekeko ekijjukizo binayiisa lule bonna babere n'ebijjukizo ogamba bugambe nti woteeri eyo yazimbibwa omusajja Idi Amin kakati engeri gye yatuvaako yatukolera ekirungi kakati bagiyite Idi Amin hotel Idi Amin hotel yekizimba Serena bano bagiwa linnya ly'abayindi ate bo be bagyeddiza bali bagiyita batya mu kisooka Kampala International Conference Center bano bagituuma Serena era bw'otuukawo ojja kulabawo bendera za obuntu obulinga ebirongooti kwewubyanko bendera z'amawanga gonna agensi ne Sheraton yali Apollo Hotel abujja bungi mwebale nnyo mwebalire ddala mpuliriza programu mwenso nze sirabanga kigambo bujja ndabamu obujja mu benyarema sirabamu bujja waliwo embeera ze twayitangamu nga tukyali bato ngo tumanyi engeri gye tuwonoonamu empewo naye bwe wayonoonanga empewo nga weegiramu ngo abo weekyekinga nga bajja kugamba nti nze ngize awo ng'ovaawo gwosooka okuwanda amalusu ate nga gwokikoze kakati balowooze nti oba kulowoleza eri ani ayononjempewa naawe oli mukuwanda amalusu yembeera eriwo yakutandika n'ebigambo bya Allah olwaleero abasiraamu mu hadisi al-Qudus tutute mu Qur'ani hadisi al-Qudus byali bigambo nabbi yabyogera naye nga bivudde direct wa Katonda ate ffe mu busiraamu tulina kye tuyita hadithi ebigambo nabbi byeyakola ki byannyonnyoza Qur'ani yagamba nti abantu bonna mu nsi ne bwe bakuŋŋaana bajjeko saamu balaba bamagala ekintu kye muwadde bamala biseera ate era ne bwe bakuŋŋaana mu nsi yonna bamuwe kye simuwadde bamala biki hadithi al-Qudus kadde nti abantu bonna mu nsi bakuŋŋaana abaasookamu n'abo abalimu bajjeko magala byeyakola ne beyamuwa Katonda ne byeyamuwa anti bw'okikolera baba bakikuwa bamala biseera kyokka n'abayaayaana ne babeera bangi batya nga bamuwe kyatakoze oba kyatalina kufuna ne bw'olikola otya kati ebigambo ebyo bituukira bulungi nnyo ku pulezidenti Museveni ne bw'anaalwana atya ajjeko abakulembeze baayita baswayini kubanga abavume bakoze tebalina kyagenda kukola mu bimpimpi mu speed enzibu kuba bannaye bebakonyeko sigenda bikoona Amini president yalina obunafu bwe nga abantu fenna ng'abantu bwe tulina naye tutunulire greater impact kuba omuntu nga mufu tetumwogerako bintu bikyamu bye yakola kusinga birungi byakoze ki mpoma sijajiddamu tugende ku airports Amini yagenda okufa okuva mu bukulembeze buno nationality eyeggwanga gye yalaga twatugenda kuzimba international airports buli region Kabale Western yali plan Arua Western Soroti okugrading abatandise n'okutandika okukola ki gende Soroti State House yennyini President Museveni mwasula kati Amini yagereka mu musingi plan zonna zimaze okukola ki okuggwa oyo musajja gwe bagamba nti ki yali mu binnyo Uganda Lines bajogedde sijajogera ku police headquarters enaggulu wonna gye ziri mu ggwanga nani yagizimba eyo Central Police Station simanyi nze
za abazungu ndoze ebimu by'abazungu naye Amini yagenda waliwo bw'otuuka ku poliisi yazimbanga amayumba g'abapoliisi mu basula quarters mu bakola ki ku mulembe guno ogwa digito ng'okyazimba maama yingiya ebibaati mama yingiya wali Kasanda poliisi ewaffe Kasanda naye walala batuwuliriza bakyazimba ebisenge by'amabaati ne waggulu ruufu nayo yaki ne waggulu ruufu nawo mabaati akasola nako ka mabaati ye president naye president Amini bazimbanga mategula enyumba z'abaserikale ekitegeeza kuba bw'oyogera ebyo Brega nti ku mirembe egyo mu 7 muje 7 myaka 5 n'okusoba kati tebereza bakyazimba bibaati wansi ne waggulu kakati tugende ku mabaati banga abayindi ge bazimbisanga amaduuka gaabwe agageeja 28 kubanga wansi bazimbisanga geeja 26 waggulu ne bagizimbisa geeja 28 naye buno obubaati buno bwokyo kamala obukamaze obwageeja bamulamu tugende ku masomero balancing Nyakasu Museveni gye yasomera Kanyakasula president Amini yagasangawo n'agamaintaininga n'azimba n'amalala nga Gabuko yesese yiganga n'amasomero ag'enjawulo primary schools Amini yazimanga era Kasanda essomero eryo ndijjukira liri twali renovating twaddeko mu 15 tuli renovating pozi naye ajja kujja alimenye tusobola nagiyita Amini block yazimanga nga wazimba bwati nedda bweti sokoleke era wogisanga ekyo manya kizimbe kya Amini oyina kompadde kati bwe ndaba nze essomero lyaffe lya primary Tiger twayitanga Tiger primary school kati lye bafuula Mubende primary era bajjawo ebyafa Tiger kuba ffe twasomera bali bayita Tiger primary school era lyali lya exactly aga Katonda mu group okyogedde nze nenzirajja nasomera era lyali lya nti P1 ng'etandikira n'omalayo P7 nga kuliko n'amaofiisi kakati nga omalayo na ofiisi naye nga byonna byenkana byonna biri bwe biti omanyi ba RDC gye basula eri ekawuli mani mbasira tomanyi bwe basula kakati ago mayumba ga Amini awo we basula awo kakati oyo Idi Amin ewaffe tulina kati Mpanga Memorial ekikandwa byumeyanze we nasomera oyogedde akayubanna ekizimbe ekyo kya mukisa mubi kyagwa kakati bulwala primary school ngeri ngeri ebiina 8 mu shape eri mu shop ng'erina offices nga ziri okwo kwennyini ku kizimbe eyo yali plan ya Amini ago tugenze tuve mu masomo housing standards okola standards z'Abannayuganda nti wapilfonno nti basaana okusula obulungi sisobodde kumenyi sigenda kuzimenya naye ono ayogeddeko ez'ebugoloobi mu Kampala awo ne mu Uganda wonna wonna gye wali national housing Amini yazimba amayumba ago bannayuganda basule buki abawesinalko basinzidde oga nti omusajja ono yetaga omubbulamu Uganda bajogeddeko Uganda Muslim Supreme Council nga nze omusiraamu sobola girekayo Uganda Supreme Council omuzikiti gwegwawo di Kampala n'omuzikiti gwa di Kampala oyo ki oyo Amini kakati sokoleke nabadde ku nali ku mawulire ekibannange mbyerabidde mukama kiddu naawe nkola ebuneerabira nnyo kakati wiiki eno zebati simanyi nti awali ploti eya Church House kuba biriranyiganye ne Mapeera ate n'ekizimbe n'ekyabasiraamu ontanudde mbadde zenzijjako joja nabiwulidde kuba nyina ekikyakitanagye nabiwulidde genda ku madiini Uganda Muslim Supreme Council okubayo yali abasiraamu olwokubawo baali bayina ekizibu nga tewali kasolya kabagatta nga bo tebalina kasolya kuba Lubaga yaliyo nenamirembe nga ekola nenamirembe gyeri n'afoominga Uganda Muslim Supreme Council kati abakatoliki yabawa abakristaayo wo yabawaaki
church house yatandikira ku mulembe gwa Amin yatandika okuzimba yagitandika wenagabe bali ngategwa agakatonda Amin yatandika okuzimba n'abakatuli kibwato n'olwekyo twebuuza yazibawa byonna kati twalaganya okukomparinga omusajja ono kubanga bwolaba kati ebizimbe byetuzimba ffe mu masomero tusimba classrooms 2 ku millioni 10 wonna genda mu government local governments zonna mu government ya Museveni ng'ogyeko city schools eza World Bank ezisigadde wonna tuzimba kirasi 2 kati 2 kakati oyo yeki bwogenda ku industries amakolero Museveni gasiba yogera ko olunaku makolero genda mu Naitiru twakolanga engoye ku mulembe gwaki gwa Amin genda mu coffee marketing board emwanyi zaffe ne kolaki genda mu botugenda mu transport mu posta banka ya posta yakolaki yakita hotels bazogeddeko UBC UBC olwaleero yemu ku bitongole ebisinga okufuna mu byempuliziganya okufuna essente nnyingi okuva mu gavumenti ate yesinga okukola obubi gwegenda ku kyalo omulamu abatuwuliriza oteekako DUBC radio ya Uganda ogiteekako ddi kubanga batono abakiwulira bonna bali ku Point FM kati yeki ya Amin genda ku embassies tugenze ku international relations ebite by'amawanga embassies ze yazimba mu America yazimba ebizimbe genda ugundi genda Kinshasa oyo Amin gukola ki ne warehouses genda ku banking enyimaze corporation Uganda efuna siringisi $7 okuva mu kizimbe kya Uganda House ekiri mu US nakati kyali mu kwaninga $7 Amin yakikola ki ekizimba bwe tugenda mu byobulamu wali amalwaliro gonna nga bolaba mu Bendero General Referral Mulago ani gabanga ne doctors quarters abasawo doctors obasula President Idi Amin dada yazimba kumpi buli regional referral doctors quarters gye basula mwayibole gango maliriza botunulire ki botunulire Ebbaluwa ya President Museveni olabanga tayagalira ddala kukoona ku kigamba Amin yadde okwomugamba kakantu konna bino bye mumenyemenye hadisiri kuduso jerabedde gyentandise nayo bwetugenda ku mazzi eggaba yali atandise okuzimba olutindo lukulosinge lugende ku kizinga ebule entindo zetulaba eChina ne bakola zirawundi abawutu ku mazzi Amin yakitandika wano naye we yakoma oluguudo lwe bamunya kati we lukola ki abambeera eggaba mugende mukole ki babeeyo ebyalemu yalina obusungu okuba nti Amin yagisooka okufuga kengenda okumala nako tugende mu sports nga tonnamala nako awo wembadde njirira nti gavumenti ya Museveni ejja kulwana nnyo Uganda Cranes okutuuka ku final za Africa erirwana nnyo era point gyembazizizaaku ya sports ajja kulwana nnyo okutuuka ku ddaala lya field maaso kubanga yalituukako yali field maaso kakati mu byemizannyo mu bikonde mu kudduka mu mupiira Amin tewaliwo tugenda kukola bulungi tetukolangako bulungi nga ku mulembe gwa Amin era bw'otunuulira essaawa eno bwe tuba tukyaza emipiira se bwe tugikyaliza Rwanda wabadde okimanyi kati twakakyaza emipiira 3 mu nsi ez'enjawulo Rwanda twagisamba emirundi 2 mu kisaawe kyekimu mu nsi yemu naye nga tukyazizza ate nga naye tukyaza netukyalirako e Cameroon netukyazizaako Egypt Emisiri Uganda kati ey'emyaka ki kakati bw'ogenda mu kuteekateekera bannayuganda Amin yazimba mu Africa 1972 omwaka sigujjukira naye ku mulembe gwe bwe yalabanga ensi yaffe terina mafuta n'azimba oil reserves ejjinja ezisinga mu Africa mu kaseera ako kati gavumenti yagambye egenda kuzimba endala muli ne teeka epya nga ne Libya tekola ki nga ne Libya tebirina
okuzimba reservoirs mu Africa wonna nga fe tusinga obunene Uganda nga ina eriri jinja njala kubuuza meya w'ejjinja oba likyalimu ku mafuta yali ayina nga amafuta ago singa babasibye ekkubo tebaleeta amafuta mu ggwanga ebidduka bye yali ayina ng'asobola okubitambuza ne reserve eyo ku myaka 7 reserve biggest in Africa mimi nga yalowooza nnyo ku ggwanga nye kakati ngenda kamale omuntu wange kano abagamba nti Amini eggwanga yalizza emabega mu kaseera ako UAE United Arab Emirates ampuliriza omulamwa guno sandiguleese kigundeesezza Mwai Museveni yawandiika ebbaluwa ng'ayanukula agaana tutunuulidde abakulembeze omusajja oyo eyawandiika ebbaluwa bino bye tunyumira bannayuganda bye nayagala okubabuulira mu kusoma okwo beetaaga abantu kaakati big economy is of Africa twayo ku mulembe gwa Amin ng'ate agambye yattattanya nnyo ebyenfuna UAE United Arab Emirates abamikwano abasinga mugimanyi nga Dubai eyo yegatiramu amawanga ataano yagiwola dola obukadde 5 twabawola batusasula obukadde 5 tebayinza obutabusasula naye eggwanga eryo lyali eggwanga eryo mu kaseera ako ng'abantu bale bafa mu kaseera ako abantu b'eggwanga eryo baali bafa enjala Bini n'agamba aba abasiramu bannange kambawe n'akwata obukadde bwa dola 5 n'abuwa United Arab Emirates kati gye tumanyi nga Dubai gye tuyeyanira mu lunaku okukola ki kitegeeza tuli waggulu nnyo mu economy okusinga United Arab Emirates olwaleero kakati gy'okola ki gy'oli mu kwogerako tugende mu bya security batubanja Amini we yaviira wano nga tetulina bbanja lya simbi ngwira ekizakiro kyembadde mwanako eyo point ya economy nti wetumala okuba nga twali tuli bwe tutyo Amini yava wano nga mukulu muzayi waffe watugambye nga tebatubanja olwali batubanja obutabalika 9 anti lwaki baali lwaki olwali babanjanye ebintu byakyuka abantu luli baali batono kati abantu bangi kati ofaananye n'omuzadde wange ekalwana omanyi nze ndi mu kulwanyisa kye bayita obutasoma ewange ekalwana eyo aŋŋamba nti bannange akati tubagamba basasulire abaana emmere emitwalo 6 wakiri abaana bali emmere kyemisana omuzadde nayimuka naga akati nze alina abaana 7 abaana 10 n'akola nti nawe bw'ofaananye obakuba olina obukadde 45 obw'abantu mu kifo ky'okubukozesa okufuuka ow'ebbeeyi kubanga obukadde obwa China erina abantu abangi biliyoni 4 erina abantu akawumbi kamu miliyoni 4 naye ate yemu ku mawanga amagagga ennyo China abantu abali mu Africa abantu ensi 54 eziri mu Africa China etusinza abantu baffe tuli mu kawumbi kamu bo bali mu 1.4 billion India etusinga kakati omuzadde oli gwe nkugamba kati naawe onogamba nti bannange nze nayimuka mu lukiko luno ne nina abaana bangi sijja kusobola kusasula sente bafuule baki kati mmala lwaki Museveni akola bino ekisooka President Museveni ku mulembe gwa Amini yali Kasimu Museveni yali Kasimu era bwenzirayo bwenti emabega